uniform z'abaana embeera eyo tuddewo tutuuka naye tumaze ne tutuuka abasajja badde baatuggalidde wabweru wa Battlefield embeera Kamwokya bwatyo bwalabise leero luno. Kamwokya bwatyo bwalabise tubadde mu basajja wano basikawo mpola mpola ebintu byonna buli kimu bakitudde buli kimu kyosuubira okuba nga kya mugaso kwenyuki nga mwe mubadde ne kamera zennyini. Kamera bazianinstolinzeeyo, ebiwandiiko ebyomugaso bitwaliddwa, buli kimu kitwaliddwa. Ekyo wekiri waka eri waggulu basajja nga mubalaba netiwaka eba erikkirya nga okufaananyi kifuna vere kuba screenshot. Saidi eno military, saidi eno military Kisasonga embeera ebadde wano buli kimu president tewali asobola bakwate omwo munda so twagala bana amba dispass ngawe mugirawo abaana bonna babadde waggulu ewa chairman Nyanzi babakutte military police cars I think ziraba stands okubeera nga zeetalaatala mukandisi yebeera nga zeetalaatala tebuyigirije wano eno kiki kyemwagala mugende buli kimu bazze ne mashini zonna z'omanyi ezisobola okukola okubanga baakisesinga buli we baagala. Bazze ne zigrinda kufulu ezibadde zirema nga bazisala busazi, kufulu ezirema nga zibasala. Abantu babadde baweze wano okulaba embeera ki eriwo okugenda mu maaso. kati nze nkugambye epita eno kati eno ngenda wa ekuba egende wange nti ewaffe Uganda mwetuli tetulina byakukikolera neffe kituzaako tukimanyi Uganda mwetuli twanyizidde nnyo tuyizaziddako batulinde obudde bwe bwatuuka dda sawa naayitaawo bazze bagezawo kubanga temanyi batusoomooza baagala lutalo naye abaana bo bakkakkamu bakole bonna tebaagala nisonye eryemu 2021 embeera kambojuwani ezo bonna babasimbulira mu parade ng'embalabye nga bali munda babadde mu zi parade. Embeera yo yeeyo wata kimu kimu. Yes, suubira gwali ekifaananyi kifuna kiriya. Mbeera ye abalala basigadde eri waggulu nabo bajja eyo ekibadde NUP People Power Secretariat wano e Kamwokya ekibadde wano
kyekibadde wano. Amaanyi gali mu bantu. Bagezezzaako kuba kutiya gaasi naye abaana tebatidde, teri yadde eyenyenyeza namu wadde yadde okwenyenyaamu akatono kati yadde akatono kakulaga abamu kubazza okukola emirimu nga oyo gwe mulaba alimu ovuleeyi eyeefudde soya tebamu ku bakozi b'emirimu abaleeteddwa okuba nga batuukiriza ekyo kye baagala. Abo embeera gye tulimu eka mwokya wano ya kiyongobero nnyo kuba buli kimu bafufugazza buli kamu. Sky kibadde kitya muganda wange soyo mwana embeera ekyali era solo gende waka si ya kititizi kibadde kitiba tusazeeko nga president yayogera yatuyise ffe abantu b'ennakawa tubeeko kitwogera baffe bakansala abavubuka balonda atulungamye kiki kyetulina okukola tubadde tuli awo president akyayogera principal akyayogera ne batusalako amagye military ne basala gate ne basala offices zonna ne batwala ebintu byonna data zenna yokwabeera ne bamukola ki ne bamutwala. Naye kyakwewuunyisa nnyo gavumenti yagenda mu nsiko n'erwana nejja mu buyinza ng'erwanira demokrasiya okubanga ku myaka 35 bakyasobola okukola ekintu ekyo okuyingira kuba bavuganya ne basala enzigi ne ofisi z'abantu ne baziwamu ebintu. Ekino tekiraga bukulembeze bukuze mu ggwanga lyaffe Uganda wabula butulaga mu tukyali mu mafuga g'abasajja abazungu era mu buwambe bwennyini naye nga tulina okulwana paka otunejja mu buwambi. Museveni alina otuviira. Nange wendi Woman MP Kibale district. Abamu kubabaddewo tukyalimu mu struggle. Bale nnyo abaana. Abamu ab'omutima omunafu already baatidde dda. Beemulula omukombo abe nga baddeewo awe munnaaye si kulwa nga babakwatira wano. Naye principal ye kyenyinza obbagunya nti ye ali safe. Principal is safe. Yeah. Bakoze bye bakoze ne batwala bye batutte naye ye tebasobodde kubanga bamulabako. Naye wano eno tufune abamu ku balala ababadde munda batunnyonnyola embeera kutya bwebadde. Why are you taking this? Just CCTV to watch the security around, which you also people need. So they said, no, there's something we want from it. So we don't know what is inside. I mean, yeah, actually, some of the guys, People Power guys, came from that side complaining with blood stain. Some have been badly beaten. I don't know where from, and we rescued them, we took them inside. And I don't know why they were beating them, because we don't know why they were here this morning. We didn't receive any notification. Yeah, Bobby Wine was addressing the delegates from Nakawa. All of a sudden, we were invaded, and in our Robadoba style, we managed to take him away. So they went into the ceilings, they searched the entire office. I think they were also looking for Kyagulanyi. Yeah, but he's safe. Our president is safe. Kyagulanyi ali safe. President waffe Kyagulanyi ali safe. Ekibaddewo nti abasirikale ab'amagye abamilitale mu bukambwe obungi tubadde tukyali mu press conference yaffe nga bulijjo tewaliwo fujjo tewali balwana ssaawa nga 5 ne batulumba ne bagamba tuzze ne bakonkona ne bamenya geeti kifuba ne bayingira ne batandika okumenya buli we baagala ne batwala buli kimu batutte CCTV kamera ne batwala engoye za People Power ne balinnya waggulu mu siringi ne batwala buli kye baagala. Kali ne mbabuuza kati ebintu bino mbitwalawa ne baŋŋamba jangu ku Jinja Road, I mean Kira Road Police Station. Ne mbabuuza search warrant yaki nti bino tubikoze ku DP, tubikoze ku FDC, tubikoze ne ku NRM.
nze ne mbasekeera ne mbagamba mutulimba main target yamwe ebadde wano ku National Unity Platform naye nga bo batidde buti batidde nnyo Uganda ntege ekyuma kya Yesu